Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye tuyinayo ku ssente awo jasi ko bannange ne kwene eyanga ate sirina so kati obulamu buno setback twazirabako and we have people who have lifted us. Tomanyi kinyuma nga kukwata ssimu yo no scrollinga ng'oyinamu ku bantu b'osobola okkubira. Kati nze nyina abantu b'empulira okwo nga bammanja naye nga ne bye baaleeta tebabiwadde nze nga babiwadde mmwe naye mpulira bammanja nze okitegedde. Yes, kati nze nyina omukyala anti Princess Frida Sebalu. Oyo omukyala ali mu America basinga mumumanyi oyo omukyala ebbanga lyonna mmanja yammanja nga nammwe tannabawa ssente. Nakyeteekako ebbanja ninga naye ono ye bamusanyusa batya. Kati ye omusangawo omukolereyo akantu. Olaba bw'owa omuntu n'omuyamba asigala yeebanja. Kati nga byatandika okunkolera nalina ku Start TV nga ndikaana kato ntandika amawulire. Natandika okunkolera bye yankolera. Oyo nanti Flo. Kati oyo anti Flo yankubidde essimu nga eyomba na buyombi. Anti Flo ye yakubye essimu nga eyomba buyombi. Ngomanyi kyayombera. Nyanguyiza tuddamu kunnyumiza birala maliriza abaggaadi olumujjukira anti Flo meeting ziri buli we yanyiiganga ng'atuwa kakadde. Kati yankubidde essimu ng'eyombe ngamba njagala pulaani ya nnyumba yo gy'oyagala okuzimba ogindageko. Ne mugamba kansooke mmalize baggaadi mbitunulemu nga kyankubidde okuŋŋamba. Kati gw'olaba bw'oli mu kuzimbira abalala kati ate nga n'akulwanirira mufuna bye mbagamba. Ndi kusomesa abantu nti twetemera amakubo tusige twetegekere yeresoni gye tuliko nze nnwana abalala bafune nange ate waliwo yankubira essimu jasi waliko ku booda twali tulina ku booda naffe tugirinnya temugaba bambi twagirinnya aba twali ku booda yes booda ya okada twali tuva Kireka right nga tudda mu kibuga wakati yayogera ku ssimu ne mugamba oba olindeko male kutuuka nangamba wenfunye obudde ebyabo katulabe tubigusa tubimale naye njagala ompe bagita pulaani nangamba pulaani kyoyagala gosoko kindage osirike tutandikiraawo. Nengamba nga sikirowooza nako tekindi mu mutwe empulira akola ki akinkaka but Katonda amuyitiramu amugamba onaafa ku balala ye yeefuddeko ddi. Kati ffe tukoleko bye tusobola abali online alina omutwalo 2.5 gwe gireete nkimanyi oli bubi olina by'oyitamu weesigire naawe olabe Katonda bw'agenda okuhandolinga ki ebibyo. Nsaba ku gundi ku kitambaala bongereko 5 nsaba ku kitambaala bongereko 5 wallahi nja kijjako bannange gomanyi kituufu bannange my brother oh my god wava 10 wava 10 eddala ekitambaala bakyongezza nzijeko akaswayiri bannange akaswayiri maama omutwe gwange nga tegunyuma akatwe tokalabangako bakigule naye n'omukyala ayagala ebyonoonese agambye era bakigule kwegamba ye alaba akaswayiri kano kakadde kalinga akoono omanye akaswayiri tukasiba ne kamala ebbanga ne keesitandika n'okwesumulula. So mikwano tunoonya millions meka what's the balance ne bwe mulaba njogera twezinyaazinya dda ne biggwayo kati tetwagala tubalimbe tuli open twezinya tetwagala nnyo naye tuba tubasanyusa ayina omutwalo 2.5 tuweeyo tubyezinyizza tweyogezza byonna tubikoze in the name of charity ye cause gye tuliko mikwano era nga tubeebaza mwenna. Nze kati omuntu wembanga namulaba ku media n'akwata 10 n'agamba ndibawadde muyambe omuntu ne bw'oba oli mukwano gwange abamanyi okugamba mikwano gyange embunno shifa wakyuka nakyuka lwa nsonga temutambula na bye mmanyi like emboozi teraiminga ate ngamba nkumanyi mukwano gwange ebiri ogisobola n'omutwalo naye kati naawe weefudde ba stranger abanda banga nti shifa akuba luseke
bibye yeegaggawaza. Because if you're my friend alina okumanya nti Shifa ayagala charity oba ayagala ebyokuyamba. Era mikwano gwange namba yatuwa 1 tumwongere engalo. Era wamudi mukubidde jasa atwongereyo 5 kuba bagambye wava. Yes, kati if you're my friend ngoli ku live bambi. Wandibadde okitegeera what charity means to me. So if you don't support what I support, then kati ebira tujja bulwa emboozi. Era emboozi emalize nga ndooza mpozi tugeya abalala. Byesta kyatuula mu nnyate. Yes. Kati ogendo olabanga mikwano gyo like obudde bwandijjukidde bali abakumanyi mikwano gyo. Ng'ate obumaze ne bano. Because muine emboozi mami Agatha agenda kukubira gambe pennange ye gadi batuuseewa. Kati oyo atwaleyo 30 minutes. Aba yakavaako mami Chris ibe nange Shifa. Omanyi nti nno bannange oyo atumumale. Kati ate mba ndi awo nzire ne penny. Ye bannange nalabye abaana bange. Lwaki omu bamukalakasa omutwe ono atuwa school fees. Mbenga nakamumala oyo. Wajje okitegeera wajje ba Aunt Flo. Wajje baani. Kati wajje okitegeera kati nja kugenda okukujjukira nti we are friends. Ng'obudde buyisa ate ngenda kuwummula. Okiraba? Because kitegeeza nti we are friends but tetwegattako nnyo. Ekkubo lye nnakukwata toliwagira. Yes, so kati bw'osangira awo abantu nga mutandikwa okwebulako. Kiri kiti eyo no mane. Oba live abagiriko tebamanyi mulamwa tugire endala. Ekitambaala? Emitwalo 10. Emitwalo 10. Bannange omutwe gwange bannaaye nga 10. Kumi omuko w'ensonga nanzijukiza. Omuko w'ensonga nanzijukiza. Kyokka n'omuko waali. Mbadde nkujjukiza ku mukolo. Omutimbi waali emmere bweri. Ayambaza. Ewa. Mujja kuba ogisimbi. Ewaffe. Mu lusuku olupya. Twali akasooli nze kati musambya bigere. Emitwalo 10 ku kitambaala gye gibulayo. Tunoonya miliyoni 2 mu emitumeka. Nga zikyali nnyingi. Shadyanga tezikendera. 10 ly'ekitambaala liri eryazze ku ssimu. Eddi. Otuwa ekitambaala nakawombe mbonye. Emitwalo 5 ku kitambaala kubulako 5. Wengalo. Jasa ogamba ki? Ng'olinga otunula ng'ayomba. Banna. Simayiro yejja njogera ku by'okumpasa. Tubulako mane Mr. Ibla, thank you so much. Ekitambala kibulako emitwalo 5. Naye nga bannange kiri kitya? Just kwebali. Balinze zijjako ekitambala basekerera akaswayiri. Naye nga mikwano tuzeeyo mu society. Ffe bingi ebyerwanye nga tetuli nayo. Bingi byerwanye, bingi byekoze. Bingi bwe tutatadde maanyi. Bwantadde amaanyi ennyo n'ebigambo ebingi ne tutateekawo. Nze tomanyi ssanyu lye nawulira nga ngudde bugwi ku mukyala era twali ne Jenny ye mujulizi. Ngudde bugwi ku mukyala oba n'ogwa ku muntu naga bannange Shifa kankuguliyeyo kano. Naye ate n'abaana ba gaadi eri gye bali. Ne mmanya nti nakola enjiri wano erinnya Garden Millicent. Omuntu adda n'eyo n'apulaningira abaana baabwe. N'abalowoozaako. So kati ffe abamu tuwulira nti ogattako. Era kyova olaba nti okeera n'ogamba kino Katonda tajja kikkiriza kubaawo because nyina omugaso. Kati omuntu weepimira omugaso gwo. Kababa abato it starts from school. Nze boonoonyereza be nasoma nabo bajja kunyumiza. They don't fake it. Bw'oba tokirina you learn it. Right from school. Nze abaana b'ensango bannasoma nabo kye bakujjukira ku Shifa. Basanyukira Shifa ekiddako oyo nga talya yekka. Tayambala yekka.
alumirirwa buli omu. That is me. Abamu ne babikujjukiza nga tobijjukira. Nogamba okakasa nti nakulagana kufaananya yako omanya lunaku luno twali ku Rivers Party kana akagoye kocha akajjukira wakanjazika n'okandekera. Yes, omwana ali wali akola konomo. She's called Joan. Joan kwali okwo abamanyi Joan bennasoma nabe mathematical. Joan akola konomo hotel. I think she's still there. Joan told me nze birthday ya mami yatuukako nga siina sente. Naye nga tamanyi naye nti nze siina sente. She called me nangamba Shifa. Olw'obulungi bwe birungi byanyumya bya ssomero. Senior 4. Ku matiko. Nangamba olw'obulungi bwe leeta mami muwe treat ku birthday ye. Joan nawa mami buli kimu n'akola ebintu nga bingi bya bbeeyi. Hotero yaabwe era yabagambira aba hotel nti my mother is coming. Tumuyise bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Naye nga abinkolera lwa ssomero because ne mbukulu twebuzeeko siba naye. But nangamba mnaye gwe bibyo tolabika nze ndeetera mami wange oba oyagala jjirako basi kyo mumpeereze. Mufuna mu byengamba. Kubanga byebyo nange byempitamu bwe ntambuza obulamu era byenkola. Okitegedde? Naye era temwerabira nti tebibulamu muntu kukeera nga yakwogeddeko ng'alayiranga bw'oli omubi nga naawe obubi bwakugamba tobumanyi nga n'oweetunulamu tobulina. But kiri okukeera nakyo and it is normal mu nsi. Era osobola okukaaba ennyo n'ogamba yii niho nanvuma bino. That is okay. Yensonga lwaki sitaani naye yatondebwa Katonda. Okitegedde? Bagamba yali malayika. Sitaani naye yali malayika. Bamutonda ng'omulungi n'ajeema. Kati bw'obiraba ebyo gamba okay. Ng'omuteeka mu kiti kya sitaani ng'ogamba okay. Ennaku zino sitaani ajjira mubiri gw'abantu. Ng'alina emibiri ng'egyaffe. Olumu kati tatuma yeesitukira. Olaba sitaani ng'asituse mu bulamba. So ofuna w'okiwummuliza. Ebyo byonna bituyamba nno okufuna etuwummuliza obulumi. Kuba ffe twalabako depression kyesobola otukola. Kati ebintu ebisinga twayiga bwe tuwummuliza obulumi. Tunoonya $2,000,000 mu emitwalo 16. Kati sooke tuleete 16 gino ayina omutwalo 2 just kwebali oba tebaliiko tutandike live empya kuliko bameka 223 naye nga bakitegedde nti tuli ku Charity Garden Millicent. Bakitegedde oba tebamanyi? Okay, that's good. Tebamanyi? Bwanti tebamba tebamanyi olumu kati nga tubayuwa. Bwe buzibu obwo. Okay, kati Jini n'amanya. Ono era ali mu kitabo. Jini n'amanya kati be bantu akukubira n'owulira nti hello Shifa am Jini n'amanya. Ne bw'oba toliiwo kugenda muyamba kyayagala okubira gyasoliwa. Genda onoonye Jini n'amanya okole booti ne booti. Wallahi because ndaba bulabi message ne ngaha era Jini n'amanya. So mukubire engala tuwadde 15,500. Teekako 5 ebitaano bijjayo. Asize n'atuwa 15,000. Era waliwo eno atuwadde Bridget ya tumuhimbise atuwadde emitwalo 47 tekako 47 kajjayo. Thank you sweetheart. Ye Bridget tumuhimbise. Tumuhimbise atuwadde emitwalo 4. Bane mubongere engalo. So abantu abasinga abamu alaba like you're so confident. Omanyi nakyo kinyiza abantu if you ngalaba confidence nyingi nga takyalina kyakulwanisa nakyo. Now ndaba you can gain that confidence booster. Buli woweebaka bwoti n'ogamba nva ddundu but waliwo abantu benkoze eki bendese nga basanyufu. Just weerabira abaana nabafisirizaawo keeka anti surprise batufubutudde keeke n'engabako eyo ku kyalo nembalekerawo ekitundu. Waliwo abamu bakubira baba bagenze bawulira keeke ne badda tebajja katwetegereza abali mukwano mubeere gye muli leero ngenda kukola ennaku zino nafuuse muzibu ate mbyagala byenfuuse kaneetegereza abaliwo musembere wano kimwekweka. With all that beauty as beautiful like this you're hiding. Oh my God. Basembere wano tulabe bulungi abaliwo. Abamu tebaagala bizibu. Yeah.
ye mbafisirizaayo ekitundu kya keeke just kireete wano tulabye abaliwo kati abajja oluvannyuma tubaboole kuba ya kitundu sina nnamba tuli bwetyo tutera okugaba naye wafisse ekitundu baana Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Allahumma swalli eno tebangawo kabadde kalala moza wakindi mukyafu kati keke luli mwagiriya ne tukola endala ne leero mugiridde mwabaza mikisa mu kwekyawa kwabali kati bebana abaliwo bebagenda ogiryako ate era tetugitereka nnyo ogenda jigiraawo mu magezi baweeke buli omwe akatundutundu bali bagenda okujja nga bampulire tubasaalize then bajje nga tumira kibalume naye nga tweyanziza sofa bakatuwa ku sente Shadia, how much are we looking for? Ekitambala kibulako 5 newaddeyo akaswahili kalabike ate munne tetuzimbira garden Millicent 5 bwe gijja mbadde mmanyi Shadia tunoonya $2,000,000 kati tusooka tujjemu 11,015 okitegedde kati zino 5 nzirina nze ziizino nzireese munkubira engalo ndaba Shadia bwaseka muyeddi mukwane nze byange bya speed 5 ziizo zivuddemu kati tusooke tunoonye gino 11 ziveewo kati tubeerenga ekigambo twogera nti $2,000,000 abaliko bambi mutuweeyo tunoonye guno 11 mbagambye twagala kuzimbira omwami Gad mukyala we business ono omwami gwe mulaba mu wheelchair afuna accident sino traka yamukoona n'akutuka spine tasobola kukolerera family ye so tubadde ne family eno for 3 years down the road nga tubayamba. It's almost coming to 4 years guys. Since 2024 I've been here wano nga nyimirira wano you people kyova awasaana w'ekizimbe so nga bambi tubayamba ne social media gye mulaba n'abantu ku ground wano ayina 5 10 abatuuze ne bazireeta kati ne tukola emikolo ne tugimala so we want to build something here ate kiyambeko ne society abantu betubadde nabo bano nga tumovinga mu nsonga zino tulabe engeri gye tu benefitinga mu kintu kino so mchala kyasobola okukola is a salon but we didn't have a space where to put a salon so we collected money ne tugula poloti 2 emu wetugenda zimba business yaffe poloti endala wetugenda okulimanga emmere n'okusigaza olujja kubanga we mutulaba wano weewo space wabadde tewali lujja but byonna tuba tulina bikola like we had to buy ettaka mukama n'atu blessing n'atuyamba ntufuna bupoloti 2
So kati twagala akamu tuzimbewo tusetingewo akasaluuni Jasi ogitoddeko Chichi teeka wali keeke y'abaana era ogisazeeko genda oteeka keeke gy'osazeeko ngendeyo mu mmotoka Jasi ngendeyo mu mmotoka ngendeyo sibawo Junior kwata Junior ogendeyo Kebere yessimu tulaba atuwaddeyo 11 gusooke guveewo You see? Lindako tuwandiike abagagga tobagatta sooka oleke tusooka omugagga omu sooka owandiike Harriet. Ye Harriet Love? Mumwongere engalo Harriet Love. Charity. Charity naye atuwadde omutwalo tumuwe engalo. Ate naye si lwasoose tuwa. So tusooke tuggyemu zino. Katugenda batu tunoonya million 2.9. Tugenda tunoonya million 2.9. So 9 gino giveemu twogere million 2. Yes, mu magezi awo bawe balye. Katubalyeko keeke. Okay, bambi keeke eyo mubaddemu emisinde. Ne tugigenda nga tugaba. Neŋŋamba naye ate nzira ddundu kantwaleko. So si byangu naye ng'ensi bwetyo mikwano mujje tutapinge blessings mujje tuloge. Ffe endoge yaffe gye tutegeera yeeno. Bino ebintu biwa amaanyi n'oyita eyo nga bakutenda obulogo naye nga munnange Katonda naawe abirwana bw'atyo n'ayingirira pulaani zaabwe n'ayingirira obumiitingi. Obumiitingi ne butuula ne batuula obufoofofo ne babutuula mwaka ku mwaka. Wabula Julia ddiiro ogirimu. Nze nkubuulidde ddiiro ogirimu. Nze yasaze keeke eyo mpozi Shadiya alina be yasibiddeko abaana. Shadiya egwe yadde agirinaanye. Network. Wali wayayo. Shadiya keeke eriwa. Jerry ya Shadiya wakute keeke n'osalako. Kyova yadde yeyogeza mufaluku abadde ku macupa bambi. Batutendedde dda ssebo nga wobadde ku macupa. Papa ali ku macupa mulwadde nnyo papa. Kwegamba ye papa. Papa ng'olabye n'obulwadde. Tetugambye nti tojja wona. Naye tugaye ng'olabye n'obulwadde. Amiina bambi. Obugole bwo bunaatera okujja otandise olwala. Kuba tunaatera ozimba ekizimbe. Tutandika obugole bwo. Sente oluggwayo bwe bati. Ate we bamala otuwa leba wanje. Bakikakasizza bannange nze ndabye n'omumwa. Shadiya ye n'agamba mbu papa abadde ku macupa kati ndowooza. Agambye papa ayinza oba talina appetite ng'ajja kuba nayo nkya ne bamusalirako. Nange Shadiya si kyo layira ekikulu muba towasazeeko. Ate nze bammanyi ndi kalema nyinyuka mbitegedde biwedde. Jasi yadde aluguddemu. So Junior agambye teri kiriyo olumaze n'agamba kyokka wallahi ndayira waliyo ya Shadiya. Weyabedde wali eri mu kasirise. Wabula 5 tujagala. Olaba Jasi asibe 5. So mikwano we are looking for money. Jasi waliyo kusente endala. Bannange ekitambaala kibulako 5. Kubanga bambi tuli bayizi balungi twayiga nti ewave 10. So banaye wiigi nagijjeeko leero teriiko. Nfaanana emboozi. Wiigi ate yo baagiguze bambi mikwana baagala original human hair from Vietnam.
n'akaviiri mukagule leero neebakeko bukyali sente nziteeke ku Garden Millicent ku Leba ku Muzimbi manye nti nguza otulo twange neebakeko kubako abasumbu yabuuza agende kati ayagala wiigi namugaali nnyo akatuuti Vietnamese hair 28 inches color maroon dark maroon naye nga mikwano mujje twesigire kino ekintu kya charity kirimu emirembe there is a lot of peace kikuwa confidence booster mbagambye kati kuviira ddala kuyatuwadde 3 ze gomanyi gyali nga naye ayina obwogerero ate bambi babanga bakuwakanya nkubire essimu nteeke mu loud mbannyonnyole we babanga bakuwakanya kuviira ddala kwani atuwadde 15,000 n'owe 3 ng'abantu bakuwakanya eyo nti toyamba toli muyambi kubira shifo nteeke mu loud nze namba zange tezibula gweyogere bwogezi linnya lyo that's why tuyina records zino era omuntu oyinza veri n'ogamba mbu biki tuyina records zino muziraba mubalaba abantu mubalaba bano bonna mubalaba ekitabo kino mukiraba kuviira ddala ku w'olukumi mpaka ku waakakadde abantu abo be mulaba awo bamuzira kisa era gwe tomanyi bwe bagenda wulira nga tubalaga ekizimbe ate bino si bye by'okuyamba biri eby'ekiyaayi nti leero bwe tugamba nti tusonda amataffaali gaagati bwe tugamba nti tusonda musenyu guuguli bwe tugamba nti twasonda seminti yaggwayo waali twasonda amabaati weegali leero tusonda za Leba era mujja kujja Sande ejja tuba tulina obbalagako era mba nsaba Mukama nsobozese tujje bukyali nnyo nga misana mbakwatire ekizimbe we kituuse gwate omanyi sipiidi wiiki omanyi waba wazimbye kyenkana ki wiiki ezimba wanene ebyetaagisa nga weebiri si bino nti ate muzimbe mugende bwe tunaafuna ssente mudde nedda tugenda zimba non-stop mpaka ku wall plate ate kati era awo tugenda batumaze okusonda buno obutonotono obulala amabaati twagafuna emiti bagituwadde n'obulala awo bwe tugenda okuŋŋaanya tubulaba obubulako nze ndabanga n'enju enaatera bannange singa tufuna Leba wa leero bane singa tufuna Leba wa leero mwe temumanyi kye mugenda obbanga kye mutukoledde babufunye bonna that is good buli omu afunye kati era batubaze so bambi kiri kiti eyo soko otekeko bambi kali akayimba twebaza bakatuwa ku ssente kano beba batuwadde ku nsimbi zaabwe Shadi era naawe olidde keeke beba batuwadde ku nsimbi zaabwe so nga tebabimanye ebizibu byaffe annumye gwe tuliddeko ye vice olaba wotandika olumirirwa atalidde kubanga wansonga naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka gyenkoma gyokomwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wawo bukwakikwata bupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga kwosoma nze hitila musoli nga gwoli ku
Bitonde bisuleyo mu kasasiro, ono namusanga mu kifo kituufu. Bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe, bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe. Ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omulungi, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omulungi, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, n'omulungi talaga. Maama ne taata ye mulenzi wange ono, gwensiimye okuba naye. Ono namusanga mu banka wamma, taata lwe wantuma olujjukidde, kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde. Bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza, bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza. Bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa, bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti. Bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta. Ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omulungi, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omulungi, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, n'omulungi talaga. Abadde ku bbali abawondera, ono mutaddeko akabonero, w'okalabira tosembera. Tusabye tolokera, kaneyagale n'omulenzi wange, biteekemu n'akajanja. Abadde bewaga okutwawula kibalume. Abadde ku bbali abawondera, ono mutaddeko akabonero, w'okalabira tosembera. Tusabye tolokera, kaneyagale n'omulenzi wange, biteekemu n'akajanja. Abadde bewaga okutwawula kibalume. Ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omulungi, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, ndalimba, ndalimba, ndalimba n'omutuufu, n'omulungi talaga. Agenze n'omulungi talaga. Mulaba mema, mulaba essebo, ono kabakadiya, abaami ssebo, mulaba enzina, ono omwana. Nasize tudde kale nga nesonza omukolo nga kakimu okulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanoze bunyimba ekkolo nombase mukkalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro muliro mpa obugalo nekoti nentiguka abazadde batuzaalira ekkula kuzaala kujagana walala gwe tuluma ffe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempisa engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba
kimire kawakoze ne kumbere anebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwa kamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno yembaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole walalalaha njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole naye so surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwana ono naye wawo
kati waliwo esali mbugwesi abadde nga mbu sweetheart abyerabidde kati ye gwesi bulijjo omukyala ye sweetheart kati agambye gwe aya Faluku papa omwami wa Shadi omu bwati atuwadde ziri 3,000 ezabadde ziyitamu wali eri gwe abamwebaza ono yabamwebaza ezo yabazebaza Nashiba thank you nze nebaza Nashiba n'abalala gwebaze eyakatuwezo tweyanziza nnyo tweyanzi tweyanziza nnyo tweyanzige mukwano Why are you rushing? We have all that time. Practice ya mikolo bagenda kuwa akazindalo bagambe mulabiriza omusajja amakubo ogambe gwe kulika amakubo ogambe gwe kino kulika amakubo tweyanza nnyo tweyanzege mukwano papa kalika papa ademu kalika papa akapapa sinze nkamuyita kamuyita ego muyita kaliwa mujjawo papa bakwebazizza si akamuyita bujjo mumanyika akoba nne omanyi naffe bitubuzaabuza oh my god bane tweyanziza Nashiba mmongere ku ngalo Nashiba omuntu ajja n'abalaba ku live nga muzina naye n'amanya nti muli ku charity munoonya ssente Nashiba n'abalaba n'akuba engalo omulala n'avaayo n'agamba nti ekinzinisa shifa yagwa eddalu ate kyendaba ejjasi toddamu blocking abantu bamu kubanga ate ba blocking balina okundaba nga nshayininga kati wona aba blocking obujulizi tebali bufuna eddalu ettuufu kati juli kyebadde bagambira nti ngudde eddalu ekifaananyi kibadde kibi bwe balina okugamba abo nabo babaawo naye tubaagalawo balina okulaba success yange because we tubajjawo mulina okulaba nga Katonda yeegulumiza era olina okujjukira oddeyo ogambe nti omulalu oli bagambe kasa naye bakuwulira bawulira gwe wano kati ne bannabagamba yes bannaye omuguwa eddalu mu muyambe Charity tweyanzizza omutwalo tugulabye Charity n'atongedde ngalo muzongeremu atongedde ne Harriet abadde atongedde bongezi okay kati tunoonya mmeka yogera nnyo tunoonya $2,000,000 mu omutwalo gumu mu 2,000 2,000 zivaawa ng'ate papa ezadde ziyitamu yazituwadde naye Shadia asobola okubala byategeera wanje papa agenza oleeta 3 nga naye waziwaddeyo dda nga towatugambye gwe zizo oziteeka oli mu silent papa akuwadde kati gwe otokuuma mumwa olugambo nga lukulibula kuba papa akuwadde nga byakyama alimba Shadia weganye sente za papa wano papa biwulira bulijjo byeŋŋamba abantu nti osobola otuwa 5 for you n'ogamba ku lwa mutabani wange ntaddeyo omutwalo ku lwa mukyala wange ntaddeyo 2 kati papa yabiyiga papa bw'atuwadde 3 n'aterayo n'omukyala 2 oh my god naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.